wakati olwaleero America singa ejja mu Uganda ne bajja ne bakerano ne bajja ne bateekako flaga yaabwe ku wano we tutudde ene ebeera America ene ebeera America oba ekyo gavumenti kyetidde ndi Bobi Wine bagisimba obalaba si buli omuntu alina ogiwalikayo kakati ate okoyogedde kanso ketuggalewo naako oba kebatidde simanyi mmere bulungi mweraba. Okay, tuli ku Boka TV webale kubeera mpozi nga ate otugoberera bulungi nnyo. Nze Sula Ssenyongo olunaku olwaleero mpozi ate ndi ne Kanso Nampala Yusufu. Nyongera okukubiriza okusubscribinga, okufollowinga n'okubeera mpozi nga ate olikinga aze tuteekayo. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kigambo flag ekifudde mpozi ate ekyettabwa ennyo ku trendinga ku social media. Bannamateeka boogera byabwe, poliisi eyogera byabwe, n'abawagizi oba ne bannayuganda boogera byabwe. Olunaku olwaleero twagala tumanye bendera ya Uganda yeeruwa, erina features ki eri mu mateeka, kubanga tukirabye waliwo bendera nga bendera ne features zaayo, newabeerawo n'olugoye nga ddwo olugoye naye nga lulina colors ezifaanagana eza bendera. Olunaku olwaleero twagala tukiggwe ennyalwe. Kanso tukwaniriza mpozi ate ku Boka TV olunaku olwaleero babuuzeeko. Mbabuuzaako basebo ne banyaba abali ku Boka TV. Mwebale nnyo okubeera nti mwekuumirako naddala nga mwagala ku nsonga ez'okumanya. Kanso waliwo okubagana empawa kuba namateeka, poliisi, security n'abantu bannayuganda. Mwami Kyagulanyi bwe yatandika campaigns ze ya launchinga kye tuyita flag, n'agamba nti kaakati tukozese flag okulaga ng'akabonero akanti tuli wamu oba obumu. Kinajjukirwa NUP yali erina obukofiira bwe yakozesanga obwo bagamba nti bufaanagana na obwa security like military nawa oba kitegeera. Kaakati ne bagamba buno obukofiira katuweewale bugenda kukwasa nnyo abaana baffe. Kitegeera obukofiira obwo ne babuvaako ne bagamba tukozese ki? Tukozese bendera. Kaakati bendera naye efuuse ekizibu nti efuuse nnyingi. Bagitadde mu muti, bagitadde ku boda, bagitadde ku mamotoka, bagitadde ku bintu ebyenjawulo. Police actually omukyala Irene Sekuye yasoose okuvaayo n'agamba nti bendera ekozesebwa bubi. Era alina we yakootinze atikoza mwezo n'akootinga n'agamba nti singa bendera ogikozesa mu nkozesa bweti ne bweti oba omenya omusango. Abaavuddeyo ne bamuwakanya omuli leader of opposition, producer wange ajja kubeera nga nteerawo ka video yako. Nayo leader of opposition we yabadde nga awa ensonga ze nga naye ayambadde essaati ekoleddwa mu kkala eza bendera eya Uganda. Awo tuba tutandikira ddi omuntu lwamenya amateeka ku bendera. Soke twebuuze bendera yeeriwa, features za bendera. Soke twebuuze yeeriwa nti waliwo okubanga okwebuzaabuza nga naye ekituufu tumanyi bendera yeeriwa. Tukimanyi nti black, yellow, red ezo ze kala zaki za bendera era tukimanyi nti bendera erina okubanga erimu coat of arms. Ŋŋaali si ŋŋaali yokka, ŋŋaali eyo tugirabanga ne ŋŋaali yokka okubeerako obubeezi tekimala, naye erina okubeera nga nayo ŋŋaali gye boogerako eya Uganda ng'ekoze obubonero obukolebwa ŋŋaali eyo eya Uganda kwekuyimira okugulu okumu ng'etunula nti egenda mu maaso. Coat of arms eyo tugisuubira okuba nti ebyo byonna kwebiri, amafumu gali abiri galina okubeera nga kwegali, ebyo byonna byonna gye baliise fulaga ya Uganda. Naye mu mateeka tusooka ne twebuuza gwe oyinza okuvaayo n'ogamba kuba mbadde mpulira submission yo ng'otandika yoli ayinza okubeera ng'akutte olugoye nga lulimu kalazi za Uganda, kalazi za bendera oba za Uganda kubeera zeezo eza Uganda za bendera eya Uganda, naye nga kuba ndaba gy'obadde ogenda nga tekulimu features ziri ze tuva okwogerako nga tezirimu, oli ajja kubuuza nti ebeera bendera naye mu mateeka oli akubuuza ekigendererwa kyabadde ki? Ekigendererwa oba oyagadde kukozesa bendera
waliwo okugikozesa mu bukyamu nga tomanyi naye tekikugjaako musango tebakugamba nti ignorance is not a defense. Omuganda we yagamba nti obutamanya tebukola ki tebukugisaako musango. So okugikozesa ne bagamba okukozesa bendera si musango. Okugikozesa obubi bwe gufuuka omusango. Obubi bwe buluwa? Obubi bwe buliwa. Singa okeera olwaleero n'okwata bendera eyo n'ogiwanika n'otandika okubaako ebigambo by'oyimba ebityoboola bendera eyo oba ebityoboola eggwanga lyo ng'okuta bendera eyo bw'oba ogimisuzinze. Ekyo tekiri Uganda wokka ne mu mawanga malala bwe kiri. Wano gye bavuddeko e Kenya waliwo omwaka guno omulenzi gwe baakwata wa myaka 17 yakola akabonero ako bwe katyo yalina ku mupiira ng'agenze okulaba mupiira naye mu kuvaayo n'akozesa bendera eyo natandika okubeera ng'alina ebigambo by'akozesa ebyo ne bamukwata. Okitegeera? So ekirala bendera eyo terina kubwankubwa. Era bwe muba mujjukiramu abaaliko abascout bwe baali batutraining obuscout baatugambanga bw'oba olabanga enkuba ejja odduka emisinde n'ojjayo ki bendera eyo. Kitegeeza ki nti ndowooza poliisi ya Uganda okuvaayo okwogera ndabyeko emirundi ng'ebiri enkuba bwekubye abamu ku bawagizi oba kaŋŋambe nti sijja gamba abamu kuba ndowooza yakuba bonna abaaliwo naye nga balina flag ezo. Ndowooza poliisi eyinza okuba kwe kabonero mwekoze eki mwesinzidde okubeera ng'ekola ki kubanga kituufu terina kubeera ng'ekubwa nkuba. Ndabyeko bannayuganda abamu abalina love y'ekibiina kyabwe nga bavaayo bagamba nti nga mu Amerika tulaba fulaga nga zeewubira ku bizimbe enkuba n'ezikuba. Munagamba ng'Ebungereza munange kikolebwa Ebungereza oba mu Amerika naye tekikifuula kituufu. Bw'ogenda sula n'obba ne batakukwata nga kyobbye nange nezija n'ekibbanzi ne bankwata sijulizaamu nga sula yabba luli ne batamukwata sula gwali mukisa. Abantu babuuza nnyo ebintu ebyo nti tujwekanga amateeka agafuga mu Uganda muno ojja kwekanga nga 80% gasimbulizibwa ku mateeka ag'Abangereza ag'Abayindi Amerika nga getukoppa ne tulera ne tutambulizaako eno agaffe ng'amateeka agakoleddwa nga gasinziira ku ntambuza y'ensonga wano ewaffe mu Uganda ge galinga 20%. Kati oli wajja okugambira nti naye bali bo gye tujja ebintu bino bye tukoppa ne tuleeta ng'ate bo bakikola okusanga bendera ng'eri ku nnyumba y'omuntu lwakuba tetumanyi ne bendera okwewuuba obudde bulumbu. Actually n'okukwata bendera n'ogiteeka ku muti gw'amasannyalaze nakyo kikyamu. Eryo muteeka nalyo bendera erina etteeka lyayo. Act namba bwe twogera ku act si teeka limu. Okay, si linene baidawo omuntu asobola n'okulinoonya naye n'alifuna. Section ziri 5 lwakuba minisita amala n'ayongerezaako n'akolako regulations ezimu. Minisita wa Internal Affairs oba security nebanga ezeemu naye nga etteeka libeerawo nti bwe tolina kubanga nkuza nnyo eri ku ssomero gye twatandikira nga tuli bato. Flag eyo si buli omu yagiwanikanga ekyo tukijjukira bulungi. Si buli omu yagendanga n'akola ki balondangayo abascoutu ate nga si buli muscoutu n'ogikubira saluti n'ogiwanika ne bw'oba nga ogenda okugijjayo era ojja n'ogikubira saluti terina anti olwo oba ogimisuzinze ate ne mu kugijjayo era batweninga ne batugamba terina kukoona wansi ng'era tulwana okulaba nti ogisika mpola mpola ndowooza abagisikako mumanyi nekkirira bw'otuuka nga inaatera okutuuka wansi n'okwata n'ogizingako bulungi era olaba abamu bagimanyi n'okumba nga bagitwala weegenda okubeera. Kati buli lwokola ekyo neevaayo n'egwa wansi olwo gavumenti obanga agikuba ekigwo. Kanso abantu bano saagala bagambe nti tuli ku ndowooza yaffe. Njagala obeeko w'obakootingira constitution egamba ki omuntu omulifaalinga ng'agende yeesomere. Mu mwaka gwa 1962 twali tufuna obwetwaze si bwe kyali Okitoba nga 9 era akiti eyo lwe yajja etteeka eryo erya fulaga we lyajjira oba okitegeera eryo lyenkugambye liriko sections emmeka sections 4 kati etteeka eryo bwe lijja libeera bagenda bali amendinga
naye nga gwe lyoba osookako lyeryo erya nga 9 Oktoba 1962 gye baliyita Uganda National Flag and Armorial Ensigns Act chapter 254 osobola oginoonya sections ezo zenkugambye ali ku kamera asobola okubeera nga abeera alabako ezimu kuzo ezo ziri sections 4 osobola obayimenyamiramu n'ogamba kati wano bajja ne bakubulira interpretation bakugamba flag kyeki kyetutandise nakyo ebimu mu interpretation ebirimu ne bajja ne bakugamba bwe bavayo ne bagamba nti design ya flag erina kubeera etya ya Uganda zeziri features ezize zibeeramu ne bakugamba nti tubeeramu nakino 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 ne bajja ne bagamba nti okuvayo naga nti you are insulting the national flag olwo otandise okubeera ng'ogityobola olina kubeera ng'okoze otya najja naga nti any person who does any act or utters any words or publishes any writing with the intent to bring into contempt yenna bye biri byekugambya ebigambo nti gw'okutte flag eyo n'oyogera ebigambo yogeranga naye byakutyoboola oba n'ogiwandiikamu oba n'ogiyuza oba okoze musango eyo eri section yakumeka yakusatu oba okoze musango era omusango ogwo bwe bakukwata ne bakuvunaana ne gukusinga osibwa obutaka wansi wa myaka obutasukka myaka 2 mu Uganda bate mu America myaka 3 mu America myaka 3 Mexico myaka 3 n'abamu bongerako ne fine y'esente bakubeza awo ne Uganda zaali ntono bwe baakolera balaga ndi siringisi 10 naye omulamuzi kiva ku gyali ayinza ola nduno 10 ono aba taboneredde ye n'akugamba sente bweziti ate n'emyaka 2 okole ki batugambanga bakwatanga ne mukomusajja 12 terikyukanga by the way ate nayo 12 omulundi ogusooka bwe gugenda ogwokubiri ezongerwako naye era omulamuzi mu buyinza bwe bwaweebwa etteeka asobola okugamba nti kino kya bujoozi ono tajja kubonera n'agamba sasule miliyoni 10 ku buyinza bwe bw'aba alina so ne bajja ne bakugamba mu section ey'okuna unauthorized use of the national flag awo ndowoozawo tukwatewo nnyo we tuli awo osobola okukozesa flag ogenda mu kisaawe kulaba mupiira mupiira gwa Uganda ezannya osinga oba togikozesa bubi teweetaaga agenda kusaba lukusa wa minisita wabula bw'oba olina bizinesi gy'ogenda okukola nga weetaaga okozesa flag eyo n'okusaba olukusa bizinesi nga bizinesi gwe ezogenda okuyamba gwe okufunamu eziyamba gwe okufunamu singa ogenda n'okozesa flag eyo nga tosabye lukusa gwe mu bizinesi zo ez'okufunamu bwe bakukwata ne bakuvunaana omusango gugenda kusinga tewasabye lukusa abamu bamanyi ozikozesa okubbirako eyo naye oba oli mu bizinesi yo oba okitegeera eyo section yakuna abwe batyo bakugambye n'ogenda n'okozesa national flag oba akabonero ka Uganda konna nga tosabye lukusa nga gw'okakozesa kufunamu bibyo okuddako kukya bannanga abanuupu abanuupu tebakozesa flag ezo ku bizinesi kufunamu era oli bw'anaava naga nti bakozeseza kufunamu kwabwe nga n'ebigambo bye tumanyi ebigendera ku flag okwo president wa National Unity Platform byakozesa akozesa kugatta bantu oyinza obutamuwangula ku ekyo bavudde ne bakootinga ne bagamba nti Mwami Kyagulanyi yandibadde asasulwa ssente ez'okubeera nti asomesezza abantu okwagala ensi ye ng'akozesa bendera mu kaseera mpawe kaaga kaseera katono nnyo patriotism tasobola kusasulwa kubanga buli lwokola ekintu nga okikola kuyamba bantu bonna ate teweetaaga kubanga osasula kyova olaba naye bwe yakola oluyimba lwo olwa yali bulwadde ki buno obwa malaria corona yali corona oluyimba lwo jjukira covid-19 teyasasuza bantu kubanga yalukola public use nti bandibadde either bamuwa award ekyo kyo kituufu nze mbadde nkireese obubi ekyo kyo kituufu bandibadde bamuwa award lwa nsonga lwa abantu wano abasasulwa okubeera nga bakola basomesa abantu patriotism but tebalinaako visibility we balabirwa naye yazze buzi mu kaseera katono nnyo
n'agatta abantu ya kituufu abalina okuweebwa credit oba award okusinziira ku kikyaba akoze nti kino ali ku uniting abantu n'okuzuukusa flaga mu ngeri emu oba endala kuba olwaleero singa oba onoonya mu Uganda emyaka gye mbaddemu gigenda mu 5 sirabangako kaseera ke bakoseza flaga nga ku mulundi guno kubanga Uganda Cranes yebadde singa okozesa flaga naye era abadde tebagikwata ng'ate bwendaba bwekwatiddwa by the way si National Unity Platform yokka yeri mu kukozesa flaga eno waliwo ne bakandidate abamu bendaba bali mu gikozesa n'ekirala kanso lwaki batunuulidde nnyo mwami Kyagulanyi n'ekibiina kye nga bw'oyogedde ku nsonga ya Uganda Cranes tubadde nga tulaba abaana nga beeyambula ne basigala mu bunnika abalala mu bubokisa ne babakuba colours ezo ne kitabeera offended kuba kati ebitutabula colours ne bendera bitutabula kati awo kye nakugambye nti oli bw'onoomutwala n'oga nti ogenze kumuvunaana yakozeseza flaga nga bamusiize colours ezo ku mubiri gwe tebataddemu features ziri endala ez'ekinyonyi eza coat of arm oyinza obutamusinga ekibuuzo kiri nti mbadde nzijangoberera abendera zino kuba waliwo kye tuyita national flag ne national colours colours nazo ziriko restrictions ku flaga kasaoli anti bino ebintu omanyi mu kusooka lwete tubimanyi Uganda bwevaayo newandiisa colours ezo zeno kubanga tulina betufaanaganyako by the way colours Germany ne Germany I think ne Belgium bwe mba nzijukira bulungi I stand to be corrected colours nga tuzifaanaganya naye era teziri mu setting yemu alina black yellow red naye nga zikola kati order yazo ezifuula eza Uganda kuba Uganda kyeba yawandiisa oba okitegeera nti ekiwandiisa ne Uganda nesukako ne Uganda n'ekiwandiisa ne mawanga amalala kimanyi oba tutegeeraganya so minister avunaanyizibwa ku nsonga ezo akkirizibwa okukolawo regulations amateeka amalala agagoberera kugana agali mu act eno akati ago gajja okujja ateekemu agambe nti singa okukola booti ne booti ne booti ne booti awojja kuba omenya etteeka singa mugenda mu kooti mwami Kyagulanyi n'agamba ye tuwanise kkala za bendera ne tetuwanise bendera kubanga bwenda bwebusinga obumu bwe bawuuba tebuliimu kinyonyi obumu obusinga tebuliimu kinyonyi kati tetugaana balooya babeera ku sayidi zonna gwoba ekikopo oba okikubirawa kakati kisinziira sayidi gye mbangenzeeko naye mu ntegeera eyange nga nzira nga neesigamya ne ku bigambo mwami Kyagulanyi by'abazza akozesa nga naye yennyini avaayo n'aga nti eno bendera ya Uganda kitegeeza naye aba akakasiza nti bendera yaki ya Uganda kati ekirala kiyinza okwerabirwa omuntu ali eyo bayita we bw'okeera enkya n'otandikubeera ng'oli mu kutunda flaga bwe bakukwata okusinga awo wennyini kalike nagambye nti okukozesa flaga eyo nga bizinensi gwe yo gy'ofunamu nga tofunye lukusa poliisi egenda kukwata ani ng'oledde gavumenti yennyini ng'eyita mu kitongole kyayo ekiwooza ky'emisolo yawa oba yateeka ebintu ebyo ku maketi bitundibwe kubanga mbadde ntambula olunaku olwaliwo ku makya n'ensanga omukadde nga yeesibye leesu nga eri mu kkala zennyini eza bendera ya Uganda ate era ebaddeko n'ekinyonyi kati ne neebuuza gwe nga gavumenti okkiriza ebintu bino bitundibwe obikkiriza bitundibwe ku katale ofune omusolo ne ssente kati olw'okuba opposition avuddeyo abikozesezza olwo ate bifuuse ebikyamu kyekimu amagye gabadde gakwata abaana nga balina engatto ez'amagye naye ng'engatto ezo ez'amagye oba ezifaanagana ez'amagye bano banvudde mu Amerika baani engatto ezo zijjira mu jjoola oba bazita batya mu ndibota ng'abantu abo ebintu ebyo babikebera era ne babiwooza n'omusolo naye olw'okuba nti bikozesezza opposition olwo biba bifuuse ebikyamu saagala nze kukitwala nga bw'okitutte nti olw'okuba bikozeseddwa owa opposition ekalike nakugambye nti okay yenna avaayo okujja avuddeyo okwesimbawo
waliwo ayinza okuba nga ye talina kibiina ng'azenga independent. Ku mulundi guno by the way tulinayo ani mu bwa president kubanga tulina owa peasant ekyo kibiina ne tujja ne tuba Mabirizi ali tali independent kati oyo tebajja mubalanga wa opposition singa akera n'agikozesa tebajja gamba nti wa opposition era bw'ovaayo n'omuvunaana nga olwedde ye wamuwandisa nga independent ajja kuba nga akusinga naye kiri kye natandisa nakyo nga nkugamba nti olwaleero bw'oba nga obadde okozeseza ekintu n'oba nga tonabakwatibwa ng'okikozesa nga kyokozesa obadde okikola mu bukyamu tekijjaawo nti kikyamu obadde tokwatibwa nga bukwatibwa kati okoze eki okwatiddwa so kitegeeza ki ekituufu ekiri nti amateeka tulina mangi wano e Uganda naye nga tegagobererwa ng'ekituufu ate bugaali badde gagobererwa bangi abajja okukwatibwa kebe gavumenti yennyini erina byerina okuba nga ekola ebiragirwa mu tteeka naye nga tebikolebwanga okugeza ssemateeka wa Uganda wa 1995 yogera ku constitution ya Uganda etteeka likugamba okubeera nga baali balina okuba nga bagikyusiza mu nnimi ennansi naye bwe kyekolebwa yali ekyusiddwako mu nnimi ennansi oli singa akeera enkya n'abawawabira kibaddewo naye tekiba tekifula ndi kituufu abawawabira era n'abasinga so bingi ebibaddewo nga bikolebwa ezo gundi z'ogambye kakati osooka ne weebuuza abatunda olukusa baalugjawa bo babijjawa oba okitegeera mbadde nkola okunoonyereza baŋŋambye waliwo kampuni ya gavumenti oba ekyali ya gavumenti simanyi I stand to be corrected nitil yemu kubakola obujoola obwo bwa gundi ezo ne baziweereza eno abantu ne batunda kuba mbuuzizza ddala ebintu bino biva bweru ebimu ne baŋŋamba ebimu bikolebwa muno era nitil muzimu kujoola zeekola nezo nazezikola nitil bwe baatugamba nga twakyogeranga tutya mu fuulu okyakijjukira nitil si ye Nyanza textile yali ya gavumenti yali ya muntu yali ya gavumenti kati bweba ya gavumenti kitegeeza nti olukusa olwo baba balulina olubikola naye bwagenza okubigula gwe omuntu obiguze bikozese mu butuufu bwabyo babinguzizza mbyesibenga leesu mbituulire mbyale wansi kubanga obuleeso obwo obukolebwa obwo bwalibwa wasanti bw'omanya nakyo kikyamu kasi omanya nti oguze bendera gwakikozesezza gwe gubawabira tebawabira afulumizza gavumenti efuddeyo okusensitizinga ebintu bino abantu bano gavumenti erinda nnyo emirundi egisinga ne wagwawo ekintu nefunamu omukisa kati kino kye tuli mukola yali badde enoonyeza mu ababokaati yali badde enoonyeza abantu ab'enjawulo abamanyi ku fulaga kiki kye kitegeeza baba nga babadde basomesa tukiddemu kiri nti Bobi Wine asaana award wake up call gye yakoze andi yakoze ebintu bingi nti agikozesezza mu kwongera okulaba nti fulaga ya Uganda yeyongera okubeera nga etambula ewuuba kati n'ekino ku ssaawa eno kye tuli mukola ndowooza singa tabadde ye bantu bangi bale tebamanyi nti ne flag erina etteeka baidawo abasinga obungi bale tebakimanyi era bale tebamanyi nti bw'ogikozesa bwoti oba ogityobodde bangi tebadde tebakimanyi kakati ekitegeeza nti singa Bobi Wine abanga ali mu campaign flag eyo n'agikozesa bulungi n'etakubwa nkuba saawa ne ziwera 12 n'azingako ne bazza mu mmotoka oba ne bazingako ne bateekawo erina okubeera baba tebalina musango gwe ate aba akoze musango ki enkuba tegikubye atagisusizza budde bwalina kubeera nga agikosa kubanga 12 alina okukoma campaign nze agitadde ku mmotoka yange yeewuube gwagitadde ku mmotoka yeewuube oba tokoze musango wabula bw'ogitekako okwewuuba neyeewuuba nemaliriza nga enkuba nejja negisangako negikuba oba kusanga bakukwata oba ogityobodde singa eyulika n'otosobola kugijja kubanga esobola okuyulika nga mpewo yegiyuzizza tegeeza nti olina okugijjako immediately nina ka video ke nalabye producer wange ajja kubeera nga akampa nga abasirikale obudde bwa misana bagoba omusajja si musajja wabula abavubuka abasindika embwa abaali Ntebe ndowooza bebasindika embwa sijjukira kano kutegema oba waliwo vidiyo emu nga
poliisi egezaako okubeera nga egobawo abantu, omu yali agyebisse. Embwa bwe yagenda yo yagenda n'ekola ki? Ono yadduse n'ayingira supermarket. Ne bamusangayo mu supermarket, ne bamukubirayo emiggo, ne bagimuggyako. Naye ng'enzijja gye bagimuggyako, n'olaba nti n'oli amanyi amateeka wakiri yandibadde agikubira saluti, naye agimusiseeko agizinzezinze, afulumye. Oyo yaavunaanwa atya yenga omusirikale? Kuba badde akwasisa amateeka, naye ate n'amenyeramu amateeka. Era naye asobola okuvunaanibwa. Ne baddamu okumuyigiriza. Naye Uganda ekizibu kye tulina nti tutandika okukola ebintu ebimu nga tetusoose kuyigiriza n'abagenda okwasisa amateeka. Kuba amateeka gano mangi. Amateeka gano mangi. Kati oli agenda n'akwata, kati for example, ne batandika nti bagenda kukwata ba misusinze flag. Naye bw'ogamba abagenda okukwata obabuulidde bagimisusinga batya? Gwagenda kubanga ogenda okukwata agirina. Kwate bw'omukwata n'omala n'omukuba wansi nayo n'omukulula. Naawe oli mukola ki? Oli mu kwonoonera kikolwa kyennyini ekyo ky'olimu. So balina osooka okuyigiriza abalina okwasisa amateeka ku kintu ekyo ku time eyo. Kankuwa ekyokulabirako. Ojjukira ku tteeka ly'ebiyiiye, copyright. Time yaliwo nga balina okuyigiriza poliisi, era ekimu ku kyalwisawo okubeera nga batandika okukola nga balina okuyigiriza abapoliisi. Ogenda okwata omukwata otya, akoze omusango, okitegeera aba agukoze atya. Kati nekino mbuuza bubuuza. Abaana bano be basindika mu field, nalabye waliwo abalenzi be bafulumizza abapoliisi. Babambaza kaki, batambulanga 6 kuliko omwayi n'emmundu. Abaana abo training gye bakola myezi 6 myezi 9 babeera bamaze okubasomesezaamu ne constitution ya Uganda egamba ki ku mateeka agamu naddala field gye babagenza okukwasa amateeka, oba kasita bakola military training nga kiwedde. Kuba omuntu ajja n'agamba akutte n'omubuuza onkwatidde mu tteeka ki nga naye tasobola diga tugenda ojja kunnyonnyolera eyo. Omuntu yenna okujja okukwata emirundi egisinga alina okubuulira aze okukwata yaani era akukwatira musango ki? Bwe kirina okuba akukwatira musango ki? Kakati ekya training yaabwe ey'emyezi 6 oba emyezi 9, training zaabwe yes zibeera mu time ezo myezi 6 myezi 9 kweyongerayo. Kati kisinziira gwe batendese emyezi 6 baba bamutendese kukomawa. Era oyinza okuba nga yensonga lwaki olaba nga alina emmundu ali omu ng'oyo yalinako training ey'enjawulo ku bano. Kuba balina n'okumubuulira etteeka ly'emmundu ligamba litya. Balaba bali myaka gyegimu. Emyaka gisobola okuba gyegimu tekibagaana kubeera nga bayize, naye tayinza kubanga mu myezi 6 ng'ayize constitution yonna si kyangu. Ate constitution yonna kijaalina okuyiga bw'oba oli mu security. Kuba nabo balina amateeka agaabwe nga ge balina okuyiga. Okay. Tukyali ku Boka TV, tuli ne Council Nampala Yusufu abadde atumenyeramenyeramu mu ngeri ki tulina okukwasaganyaamu flaga ya Uganda. Tugiyise tutya obutamenya amateeka newankubadde ng'oba oli awo abamu baagamenye dda, naye ng'ate ne bagamba abaagamenye nabo bavuddeyo okwedifendinga. Kasookedde Mwami Kyagulanyi agamba tukozese flaga bw'oscrollinga TikTok, mikutu gya social media egisinga osangako flaga ya Uganda. Nti naali e Kenya, naali e Tanzania, naali mu Amerika abaalaba nti Uganda yeewuubira waggulu. Uganda yeewuubira waggulu. Naye gwe ogikozesezza otya? Nina abantu be nalabye. Nze omuntu wa bulijjo nzikirizibwa okukwata omuntu nga musanze n'ebbendera, kuba nasanze nalabye ka video era still nga bakutte owa tukutuku. Abadde ataddeko flaga naye ng'ate abamukwata BNRM bebeefudde nga bw'ogamba aba security ate balinga abavunaana ono nga bagamba bw'aba tagigyako tumutwale ku poliisi. Nze omuntu owa bulijjo nzikiriza okukwata muntu munnange kusinziira ku musango. Omuntu wa bulijjo asobola okukwata omuntu naye kisinziira ku musango obunene bwagwo gw'okwatiramu omuntu. Waliwo omusango ogwa bendera myaka 2 gye nkugambye asobola okukwata. Asobola okukwata kubanga eyo it is a national property. Kale tetugenda kubeera mpozi nga tusukwa kujjako nga waliwo akataleke ka kanso. Katalekeka ebintu bino ekituufu kiri nti
mateeka mangi ne bannamateeka bennyini asoma emyaka 4 oba 5 naye tajja kugamba nti ye custodian w'amateeka gonna. N'olwekyo munnayuganda tolinda oli ajja akulimbe mindi egisinga omupoliisi okimanyi nti oyinza omukaliramu ng'aze okukwata naye teeka bw'oba olimanyi eteeka bw'ajja okukwata n'olimanyi nga bakuba andi n'ekyo nakyo kikyamu olutuuka nga bakuba onoomuwawaabira wange mupoliisi bamuwaabira ng'omuntu naye andi gy'ogenda omuwawaabira obanga awabidde poliisi ku poliisi awo obanga ogamba nti ate nze mupoliisi sigenda muwaabira ku byokuma simuwaabira ku poliisi okitegeera so kigenda kuyamba singa oba ofunye obudde kati nkugambye lino etteeka lye twogerako erya bendera erya flaga kugambye ziri sections zino ziri sections 5 zokka ate ng'eyokutaano ebibonerezo otuwadde 2 eyandi giri myaka fayini n'okusiba oba okusiba na byombi oba byombi bendaba bakuba kuba kukkirizibwa tekukkirizibwa ezo corporal punishments tezikkirizibwa naye olw'okuba banaffe abapoliisi balina lwe etteeka lyabwe lye basinziramu n'akugamba bikasoba nga tokosezza excessive force kakati challenge ebeera mu kuinterpretinga excessive force ekomawa awo we wali obuzibu naye ng'ekyokukuba tekiriimu because ose kunkwata siganye lwaki onkuba wano olutuuka bwe bati bagamba kati bayira we waliwo madde nzigyera wano nsanze awo wa honorable Bitemu Mutebi Ramadhan yesimbyewo Nansana municipality nsanze Lumioni ng'erina gweyodde yamuteeka mu mmotoka ne bamutwala enkwata ya Uganda yo ng'ate yawukana nnyo gye mulina mu mateeka kuba mu mateeka ogamba nzija nenkweyanjulira nenkuwa ne reference oba bwe ntyo ne tugenda wano bongo olutuuka kuzingako luzinzi teeka mu mmotoka nga bwe nkugambye nti amateeka mangi era naye omuntu gwoze okukwata oze mukwata omuvunaana musango ki waliwo oli wajja okugamba kankuwa ekyokulabirako baali bagamba nti I think yali Honorable Nsereko yali alireeta liri ku line ya computer misuse I think yali Computer Misuse Act nga oli agamba nti olina okumala okunsaba olukusa okuteekayo ekifaananyi ng'onoofiriminga kakati ng'ekibuuzo kiba nti bwe mbagwe gwendi mu kufiriminga oli mukola kikyamu mmalirize kusaba gwe ali mukola ekikyamu ononzikiriza kati ge mateeka awo we gabeera nti bwe mba nzize kwata ateeberezebwa okuba omutujju sigenda kumaliriza kubanga ani alina okwata omutujju ekyo nakyo ekibuuzo weekiri ani alina okwata omutujju era akwatiddwa atya kubanga omutujju oyinza okuba oyagala omukwata nga alina abakyalibe abalina amabundu ku mabbali kati oyo omugjawo mangu oyo yokkirizibwa omukwata n'amaanyi okitegeera omukkiriza n'omukwata n'amaanyi naye not excessive force kakati gwa owa bulijjo ataresistinze manyi point ebeera ku kuresistinga toganye tewali nsonga lwaki okubwa kanso abantu baffe olaika tobeera Kampala amwembeera abantu baffe olugira bwe bati olujja bagamba aliwa nti aliwa noludya nga bakwatirawo jeke nga bakuwanika nga basuula mu drone oba nga basuula kabangali ogambako nti bannaaye aja neko nkuba essimu tokkirizibwa essimu nga bagikujjako tokkirizibwa kuba ssimu amateeka mulimu kye bayita wrongful arrest nerwanako ddi ng'olwedde bankasusa edda omulamuza nze mpaaba ddi olwedde nga ekkooti etambula wrongful arrest wrongful imprisonment ebintu ekisinga agamu gajjanga n'omulamuzi amaze okusala omusango singa bamaliza nga bakukutte mu bukyamu kubanga era ogenda okuguwaba balina kubanga bamaliza okuba nga bagukusalidde oli wadde mbeera bangi bayidawe bangi basasuddwa kanso nga tumaliriza kano ke kasembayo kuba abantu tebakamanyi singa ninza okuba omusango nga nnaguzza naye nga si gwe guli ogutiisa naye enkwata gye bankwatamu ng'ewuwewula ekitiibwa kyange nzikirizibwa okuwaaba ku wrongful arrest oba nga bakwita okuwalira toganye baze kukwata toganye nkugambye enkwata yaffe wano e Uganda tebajja oli tajja nakugamba nti gwe mwami gundi
tukwetaaga ku musango bwe guti ne bwe guti si buli omu bataayiza butaayiza si buli omu nja kuwa ekyokulabirako ndabyeko emirundi mingi kankuwe okojja kuŋŋamba nti munnamateeka mirundi mingi bw'oba olaba abantu abamanyi amateeka bwe bajja okubakwata oliba omubuuza am I under arrest alina okubuulira you under arrest wa Uganda alina okubuulira era abamu olaba singa abatayogedde then ŋŋenda kola kyemba njagala producer wayenga anyeenya omutwe anyeenya omutwe kubanga nze nkimanyika kyenabadde baga nti section zino ziri 5 buno obuntu obumu baida w'amateeka gano amamu si mangi nnyo okusoma kizibu kyaffe si mangi osobola okugasomako kati obuzibu ne bulyoka budda ate ku interpretation bw'oba osomyeko kati mu kuinterpretinga wali eri nti naye nkisomye kino naye sikitegedde awo osobola okufuna omuntu asobola okuyamba n'agamba lino litegeeza bweti okay twagala okubeera nga tukusiibulira wano tukubuulidde bendera ya Uganda terina kkubwa nkuba bendera ya Uganda tolina gikwata n'ogiwanika n'oyogererako ebigambo ebikyamu ebivoola eggwanga oba bendera yennyini togiwandiikamu bendera ya Uganda tolina giwandiikako tolina giyuza tolina gyeyalira wansi abakubirako enkebete bano bakalebula akwata bendera ya Uganda n'agyala wansi n'akubirako enkebete buno bakozemu muleesu obwo myaka 2 ne fine bendera ya Uganda togisiimuza kintu kyonna era okwatibwa erina obudde bw'erina okukoma okubeera wabweru kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka 12 ez'akawungeezi era bwe muba mujjukira bwe budde bwe twagijjanga tewanikibwa ku muti gw'amasannyalaze tewanikibwa sina kwa amasannyalaze gokka ne gisobola okuba nga egino egy'amasimu actually nalabye omukyala Sekunga agamba utility gundi ezo poles nalabye omukyala Sekunga agamba nti n'ebizimbe balondamu bizimbe kinagenda bwe kiri wakati olwaleero Amerika singa ejja mu Uganda ne bajja ne bakerano ne bajja ne bateekako flaga yaabwe ku wano gwe tutudde ende ebeera Amerika ene ebeera Amerika oba ekyo gavumenti kyetidde ndi Bobi Wine bagisimba obalaba si buli omuntu alina okiwalikayo kakati ate okoyogedde kanso ketuggalewo naako oba kebatidde simanyi mbere bulungi mweraba